Palwa Extra tukwaniriza ku oli nate amanya nze Medi nkomyewo n'olwaleero. Ku mmeeza tulinawo Martha Mukisa, tulinawo MC Kapale, tulinawo Lanek, tulinawo ne Farida Nakazibwe. Martha Mukisa emabega kaawo ku kivulu kya David Lutalo empale yamwabikako era waliwo ka video akatambula ennyo nga alina byatulaga ebitali birungi. Amakusooka kyanyigiriza muli mu mutima nga nze nga ndaba Martha Mukisa sizeeze embeera ze kyokka ate ndaba nga bikyuseemu oluvannyuma lw'okukuba oluyimba lwayise etama. Kyuusa etama. Kyuusa etama. Martha Mukisa. Sisaga. Kyuusa etama. Martha Mukisa. Sisaga. Kino kindaze oba kitulaga nti Martha Mukisa ono yali already asetinze app ekintu kye. Kubanga wetuddako emabega wetulaba ekituli kyalimu Yesu mu mpale naye abamu twalowooza ayinza okuba muyonjo nnyo nga talinaako wadde ka bbuluno ke akatono weekati naye ate wewetegereza ayinza oba yalinamu munda akapale akagala okufaanana omubiri gwe nti kiyinza okuba kyali kipange mu mbeera eyo kubanga okusinza ekituli we kyali ekituli tulanga kyali wansi ddala naye ate wansi maama newankubadde twandibadde lwaki tulaba omusittale. Okay, nabeerako ne Martha Mukisa nafuna chance nembeerako naye okumala ndowooza nga 3 hours to 4 oba 2 to 3 hours naye yalina ebintu byanywa nga biriko kyali kicupa nga kiriko ekigambo matamabuuku naye nasooka nenkiraba naye nesitwala nnyo nga kikulu naye olunaku olwaleero we nalabye kye nalabye nendaba nga ate yakubye n'oluyimba ne wengatagata dotsi ndaba nga alina kyaddagala oyisaawo ye kyeyeewulira nti kati eddagala waaba alinywedde liweze mu mubiri era kyekyo kye walabye. Okay, Martha Mukisa ono muwala wa mpisa bambi wetumulowooza oba wetumumanyi ti muwala wa mpisa naye amazima bw'abanga yakiseetinze app nga ebadde stand aba yasudde kyokka n'okukuba oluyimba olugamba nti Kyuusa etama kiragira ddala nti wakigenderedde. So tusaba abayimbi naddala abakazi bambi mulekeraawo omuze ogwo, mulekeraawo omuze ogwo. Tuyina MC Kapale. MC Kapale yakooye obufumbo so koire MC Kapale tugende maaso. Omanyi gumya enziruka nenekwekako eno mufumbiro kati ni muggala ginekwese tebamanyi gyendi. No, oba gundi ekintu kisigeko gwe musigeko kamulali oyingize bimbalagale. Kamulali ate nawe mujja ayina kamulali wanini. Mugambo omulya. Bwe bantu badujja n'ontaasa ti singa gondeetera obwagazi ng'oli wali eri nze naga ekisenge weekirigo gyagobere wali nga sisita wange nenzigyewo n'onsubalaja nenzigyewo nenkalakata nitukola omulimu olabye otya. Nze ng'ondeka nsubbaladde n'ogenda eri ewooli. Kati tuba tuli ku mulimu tuba tukola. Nga ntobye ssebo ndekaawo mpozi ng'osooka kunkuba byange n'olyoka ogenda ku byoli. Kati ate olwo gw'ofunamu gwe mwavu gwobe nga gw'ofunamu omugagga ali refuti ovaalu oli mu kisiru. Oyo mugagga nga ayagala nnyo sex bannanga naasoboka. Mugambye ndi wano ngezaako okukolamu naye bwe ebyenkolamu bye byenkolamu sibitegeera kati ate ngenda kuddayo olwebakabakamu. Wake up. Muteeremu eddagala eryebassa mu kyayi yeebake. Wekanyombi kyali sonayo ku magezi g'ompoboleze butaayi kulinga obw'omujulizi yasooka okwokyepa. Bikulayo. Emabegako awo MC Kapale tubadde nga twakyusa olugero nga tetukyamugamba nti gyebale gy'otuusaako engalo wabula nga tumugamba nti gyebale gy'otuusaako ekiwato naye alabika nga gy'atuusaako ekiwato ayemereddwa kwe kwekubira omulango ogwo gw'owulidde
naye mulanga Kapale ng'ogukubye mangu bulaza wandisoose n'olindako empetayo nekwatayo embaga nejja empapula n'ofuna n'olyoka olowooza ku bintu by'okwagala okomplaininga kubanga wanaabaawo omuntu ayitiramu omukazi oyo ebigambo by'oyogera nga olaga nti okooye by'obadde okola oba byakukozesa sisuubira nti kinaaba kirungi. Well, neno Pal One Extra tutambula ne bannaffe aba Upville Technology Point batunda desktops batunda ne printers kuba ku namba y'essimu eyo obe nga weefunira computers ekika kyonna. Lanek yavuddeyo n'atabukira Joseph Ngoma okukwata ssente za Mama Fiina. Sooka olabe ebintu bino tugende maaso. Joseph Ngoma, take the money zayo sente zo zikwate kale zirete ozimpe nzembanzi zayo okitegera nzembanzi zayo fetulika amafuta okitegera gwe tonabafuna mafuta gakwata sente zo. Sente za Mama Fiina baziyita sente zaki banka kyezikola wulira bw'oba omanyi sente gye ziva tokkirizibwa zikwata okitegera fe tukwata sente n'ez'abantu be tutamanyi because tuba tetumanyi gye ziva naye zino z'olabirako ddala Joseph Ngoma, take the money back zayo sente. Njawulo ki ya sente za Mama Fiina ne sente za Uganda? Sente ezive wa Mama Fiina fenna tumanyi gye ziva okitegera teziva mu makuba matuufu teziva mu yeekaalo sente si za Katonda ebituuti. That is why bazunga mu nsi bafune ku microphone bakitaffe mu mwoyo muveeyo kino kigenda maaso abayimbi bangi nnyo abagenda okuva ku mulama ku lwa kino mbegayiridde ndi munyiivu nnyo. I am very upset to the mesa. Joseph Ngoma zayo sente za Mama Fiina tukwegayiridde ezo sente toddamu nazikwata. Kati Lanek abalokolo manyi muyina olugezigezi njagala ompeeyo omusumba omu kubanga abasumba tubamanyi bangi abalina sente n'okusinga ku Mama Fiina. Njagala ompeeyo omusumba omu eyali avuddeyo n'awa Joseph Ngoma sente. Joseph Ngoma n'azigaana. Lwaki Mama Fiina wavuddeyo n'amufuuwa sente ng'alaba omusajja ayimbye bulungi? Lwaki gwe ovuddeyo ate n'oyomba nnyo n'olaga obusungu obwo bwonna? Gwe nga gwe Lanek naawe olinamu kasente Joseph Ngoma ki kye wali omuwaddeyo? Twagala tubirabe then tumanye nti omusajja yakoze bubi, abasajja bano nga bamuwadde sente zaabwe bambi abalokole yakoze bubi okukwata sente z'omusamize. Naye bw'obanga sirabangayo mulokole awa Joseph Ngoma omba mwali mumuwadde emitwalo 2-3 omufuuyeyo emitwalo 5 omukazi yakutte sente omuntu zasobola okukolamu n'ekintu n'akyusa obulamu bw'oba ka bizinensi oba kinaazimuwa gwe n'ovaayo n'okuba emmeeza gwani yagamba nti gwalina amafuta agasobola okukwata ezo sente nezisabaako kye zikola kale bwe ziba zirina obuzibu. Mulekeraawo ebintu ebyo baana mmwe abalokole mulekeraawo ebintu ebyo. Farida Nakazibwe yavudde ku NTV yalekulidde oluvannyuma y'emyaka 17. Kyakoze Farida kirungi ddala kubanga amazima omuntu oba okoze emyaka 17 kiki oba okyanoonya oyagala kakasa ki? Programu ye avuddewo ng'ekyali y'amaanyi ddala. Suze mutya y'amaanyi era akyaza abantu ab'amaanyi ate ng'ezimba wegituulako n'olaba ebiriko n'abantu bakyaza amazima ddala bizimba. So bw'aba awummudde kapevingire abaana abajja we bafune nabo we bayitira kubanga abaana bangi abandikoze nga Farida n'okumusingako naye ate waba alemerawo kitegeeza nti aba batuulidde. Tusuubira nti ainvestinze agenza obumulanga akasente kakunganyiza alina kyakakozeemu. So katusuubire nti ndowooza ne pressure y'abaana bulunike bazaayira okumukumu bano alaba nga Farida alina okusalawo either asigale ku mulimu oba alabirira abaana b'omwana mulenzi ono ateewummuzaako ssekabira bulunoke. Okay, no Pal One Extra amannya nze Medi. Tugenda batukuleeteranga updates bweziti ebwezifaanaganako nga zino buli lunaku. So twatereezezza mu studio yaffe twagitereezezza
ebyuma byaffe twabitereezezza tubadde tubuzeemukko ne munatusonyiwa so kati tukomyewo nate okay mbeera bulungi weeraba